Jajja Iculi atabukidde Bujingo ku nsonga za Faridah Nakazibwe ate ebyo bya Bwino anti tebinaba kuggwa era nga bwino yenna mukuletedde maaso ogenda bo bifuna abali b'ebisiyaga bakwatiddwa n'amalala mangi gonna ngenda banga kutuusaako maaso naye nga sinaba kwongerayo badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate esobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwena omulungi asubscribinga ku Wanda Boy UG tiddalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayi tubeere nga bugire tuteekayo mukwano ogwasooka odifuna Jajja Iculi onaakulombera edduwa byonna byonna ebyekutte ne bitaasa omunoonyako ku nnamba esimu wansi awo ate n'abeera nga akuyamba era nga gwe wenna yeetaaza okulangira bizinesi yo oba akalango konna beera ng'otukonako ku nnamba esimu wansi awo ate ogenda bbanga oyambibwa. Jajja Iculi ngenda mba mu kutuusaako mu maaso awo anti alesse bwino ku nsonga z'ebisiyaga wamu ne Bwino byonna ogenda bba obifuna. Saagala mbeere nga mwogerera ate nja kuba mu kutuusaako naawe obeere nga omuwulirako omanyiye mu kintu kino eno anti yasinga ye bwino yenna abeera naye ku buli kintu kyonna kyonna era obeera nga tolina ky'omulimba naye nga sinaba kutuusaayo eyo ate ye maama Nabagereka anti nkujjukiza bulungi olunaku lw'eggulo ku Serena Hotel anti yabadde atongoza akatabo ke akapya ke yafulumiza newankubadde abantu abasinga baali bagamba mbu lwaki yatongoza akatabo kano eno nga kabaka taliwo mu ggwanga ate nga kabaka mulwadde naye ebyo ye teyabiwuliriza era nga lyabadde essanyu gyereere nga bw'omulengeraawo wamu n'abantu abalala b'ebitiibwa ate abaabaddeyo era nga buli kimu anti kyatambudde bulungi era nga tewali buzibu bwonna bwabaddewo naye nga ye kwene tukwagaliza birungi byereere ekintu kino eno ate okikutte bulungi omanyiye mukyala mukkakkamu newankubadde omugambo gubadde mungi naye era tegumuyuyiza naye ng'ate eyo tuvuddeyo sayidi y'eno go gaabadde maziga gukka omukulu abadde kooki owa Ntale High School wali mu Shema District anti yakubiddwa amasasi era bw'atyo n'afiirawo. Tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agusonyiwe ebyagusobako era asobole okuba nga muwanejjana era bambi n'abayizi baneeno mukama ate asobole okuba nga abagumya lwa nsonga bafiiriddwako omuntu ow'ekitalo naye ng'ate eyo tuvuddeyo manyi wabeerawo ennako n'essanyu ye Jajja Iculi agambye ekisumbuwa Bwino anti gwe mutima omulungi gwalina era n'ayongerezaako ng'agamba nti abayimbi balinga bavuzi ba tureera anti bazaala wano ne wali eri ayogedde ebigambo bibadde bingi nnyo saagala mbeere nga mwogerera ate kamukuteereko male nkome mukongereyo n'amawulire gaffe. Bwino kimutawaanya mu nsi giving heart omutima omulungi Bwino gwe gugenda omutawaanya yonna gy'alaga buli waalaga ekigendo tawaanya Bwino kintu eki being good tamanyi ngeri gy'obaako bad boy tamanyi ngeri ki bantu gye bayita mu situation nyangu buli situation n'agifuula nga y'amaanyi olw'engeri gy'alina omutima omulungi ebintu ebyangu ennyo abayimbi balaga abaana bulijjo Kamiloni yakalaga omwana wa myaka 14 tewali yamuyombesa wadde abantu bonna abayimbi balinga bavuzi batuleera naye akantu katono ne kagwa ku Bwino neyennyonnyolako explaininga ayagala abeere clean gyakoma explaininga gyakoma byonoona n'omugamba Bwino nze mwogezi wo amuyowa PR ebintu biwe PR kati omukazi wadde okubira waate essimu omukazi obujulizi olina olabirira omwana buli wayagala bbiya n'atangaala ng'agati simanyi ngenda kukola kino ngenda kuleeta ebifaananyi byo ng'oli bwe ebyo byonna tebikyakola abantu bali used to it. Bwino you don't have any case, you don't. Ate ye Bujingo Hannington eyalumbye Faridah Nakazibwe wali eri ku Twitter anti bamulabudde ne bamugamba ayogere nga byayogera ng'abalinako obukakafu lwa nsonga bijja ate kumuleetera obuzibu. Omukyala gwe yalumbye muntu mukulu ate nga yeewa ekitiibwa n'ebyo byayogerako eby'ebisiyaga mukwano abyogerereko mpola ate ng'alina kye yeesize. Amugambye ebigambo bibadde bingi era nabyo ngenda bba mukuwa omwewulireko nga biva mu kamwa ke.
nti olwa Faridah Nakazibwe ne Bujingo anti lukyagenda maaso bibino. Mulaba abantu they are losing themselves over issues. Sibujinga alumbye Faridah Nakazibwe simanyo promotinga simanyo tudda wali kala kati ebintu ebityo bijja baleetera okwakyuzinga abantu abakyamu even some people wrongly. Beera ne obukakafu ku kikyoyogerako woba tokimanyi leka abakimanyi tukyogereko koze no movement gye mwepankako mwakabitegeera wano bibaddewo emyaka 10 so wobeera oli biro 20 biro 30 ebintu ebimu bisooka obiwulirize ojja kwefuula nga abimanyi naye nga byali kitobimanyi ojja kuyomba ku media wejjeyo olage nti obavumirira omalirize nga bosi wo ekyalawo mukamawo abantu abakuyimirizaawo ne woobeera ojja kwekanga nnyo so ne woba balwanyise mu magezi okujjako ng'oyagala kwesonyiwa airport zonna hoteri zonna Museveni lwe yasaako etteeka ku gundi mu America yaliwa hoteri mubeegendereze kubanga bali mu buli sector. So ne woba oyagala obbalwanyisa get a position. Ate bo bana abavubuka babiri anti bakwatiddwa poliisi era nga kigambibwa mbo babadde bali mu kwerya bisiyaga banange ekigambo bisiyaga ate kigenze wala nnyo bennyonnyoddeko era ng'omwagamba mbu abadde agenze kukima balansi we era adange osaana kubanga emboozi eno gyewuliriddeko kubanga bino byo bisesa busesa anti ekisiyaga kyafuuse ekisiyaga mu Uganda era nga poliisi yabyenyigiddemu era nga gwe wenna wooli ng'omuli waakyo mukwano weenyweze kankuwulekera emboozi eno naawe obeere nga oweesekeramu. Ebisiyago bimanyi tobimanyi twagala tu obusiruwaze nalawo yogera ekisembayo twagala kutubuulira ate ono byagagala omwana katusokoleke owoza nti ono siyakubuuziza muli nze nenjogera n'amazima era munkwata ne munkuwa ne bampita omubbi naye ate nga nva Kataloni kennyini emisana yankubidde essimu naŋŋamba Franka njagala ojje ewange ono tomulabangako kati olwaleero badde ozeeyo kubanja sente mbadde nzizeeyo banja ssente zange okiwulira ze bakolerera kuki pululi ate nga obadde oze kulaba mulwadde nsule naye obadde ozeraba mulwadde waye yaŋŋambye yewe yayogedde n'akuba essimu n'aŋŋamba Franka woonajja